Tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana kwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga. Oh yes, nkuwaniriza njagala kwebaza kubanga otwegase ku lunaku olwaliro ennaku z'omwezi tubala 9 omwezi gwa Gatonnya January omwaka 2023. Nkimanyi nti bangi bakyalina okusoomozebwa mu kuwandiika emyaka, bangi bakyawandiika 2022, tuli mu 2023. Eno ye Lugonvu's Show mbaniriza. Bangi babadde beebuuza nti mwami Lugonvu ng'oludde okujja twakoma ku sedduke I'm back. Nange neewummuzaako. Nenga mbaniriza mbwebaza okubanga muli naffe. Njagala okwebaza abazadde abatutte abaana ku Hillview Primary School Matanga. Registration egenda maaso, gamba nti nga tunakola kirala kyonna omwana mutwale ku Hillview Primary School Matanga abeere nga awandiisibwa omwana asomere mu ssomero eddungi. Jjukira nti ssomero lya Kisulo bawandiisa abayizi liva ku P1 mpaka P7 naye nga bawandiisa abayizi okuva ku P1 mpaka P4. Omwana tagenda na mufaliso, tagenda na kidomola, tagenda na baafu, tagenda na masowaani, nedda. Tagenda na bikopo, byonna bisanga ku ssomero ebyo. Omwana atwala bye yeetaaga mu bulamu bwe obwa bulijjo, bino ddagala ly'amannyo, busenya, ngatto ze, siripa zibyo byatwala. Naye nga bino ebirala ku Hillview Primary School Matanga tolina kyotwala. Essomero ligenda ddisanga Masaka, liri kilomita 5 okuva mu kibuga Masaka wakati, naye nga nalyo linnyini liri mu Masaka City. Bw'obanga omanye Butende, liri opposite ne Butende. Butende ali ku kkono, Matanga ali ku ddyo. Bw'obanga ova Kampala, bw'obanga olinyidde mu taxi mu paaka, obanga olinyidde wonna kobeere ng'ovuga kasita otuuke Matanga oba kondakita mugaye nti nzigiramu Matanga, olubuuza Hillview Primary School Matanga, bonna balimanyi bulungi. Bajja kubanga bakutwalawo bawandiisa abayizi Monday paka Lwakutaano. Olw'omukaaga baŋŋambye nti olw'omuwendo gw'abazadde abamu nga basobola genda weekend era bawandiisa. Twala omwana wo abeere nga awandiisibwa ku Hillview Primary School Matanga. Enamba y'essimu ya 0752 64 74 22. 0752 64 74 22. Twalawo omwana wo ng'ebifo tebinnagwawo. Omwana asomereko mu mbeera ey'ekirangira, asomereko mu mbeera ey'ekimbejja, asomera abaana b'abakungu. Ojja bisanga ku Hillview Primary School Matanga. Njagala kwebaza head teacher Mr. Wamala, webale nnyo balire ddala ne staff yonna gy'okola nayo, abakulu gye bali bawandiisa n'emirimu emirala ate gitambula bulungi. Abamazidde okufuna ebifo mbayozaayoza. Ambassador wa Hillview omu ku basoose okuwandiisa abaana baabwe, Semudo Abel, yampeereza interview omwana ng'ayitidde mu 8 mu kubala, yayitidde mu 9 mu luzungu n'engamba alhamdulillah oyajja kusobola Hillview. Semudo Abe y'omu ku batuyedde abaana baabwe okubanga ate basomera ku Hillview Primary School Matanga. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njagala okubaza mukyala Angela kusemerirwe bwe mba siryogedde bubi. Onali USA yatuteyo abaana be 2 ku Hillview Primary School Matanga naga nti lijja kuwa abaana bange kye neetaaga. Webale nnyo, webalire ddala n'abazadde ab'enjawulo oba oliawo abawagidde enteekateeka. Ennamba y'essimu ngigambye era egenda kubeerako ku screen wansi eya 0752 64 74 22. 0752 64 74 22. Omwaka tugutandise lwaleero. Nze bwe nkiraba mu programu ya Lugonvu's Show, bingi ebibadde byebuuzibwa. Omu ku bantu be naleese ku programu eno ne mugamba nti omuzadde omwaka ndowooza guyise naye kutuusa ku lwaleero baga nti tusaba ku nnamba ya Ssaalongo. Omukulu Ssaalongo Mukasa Mike Ninda ndi naye mu studios. Ono ye abeera mukubiriza mwogezi mukubiriza ow'olukiiko olwa UNA egwayo United
Uganda North American Association. Uganda North American Association. Etwala US ne Canada. US mu bana Uganda abali mu US ne Canada. Gwe mukubiriza w'olukiiko. Olwa Yuna. Owangalira Boston? Medicine. Texas. Ngitegedde. Bangamba nti sijja boogera. Naye basajja baffe abali e Boston batumiddeko. Olowooza lwaki agenda mbadde mukoze bubi? Boston nze era sijja kulimba naye mbanga ngenda mu America nga bwe twajjuzanga mu masomero nti somero kiri weetaaga okusomeramu Boston sijijjuza. Ekyo nkiwakanyamu katono. Bwembaga walungi naye ndowooza information efuluma etali nnungi naye nga walungi. Waliyo abalungi n'ababi. Boston waliyo abali successful kubanga bangi mikwano gyange abali successful wa Boston naye era mbabuuza nti gwe okikoze otagala muganda wange baganda baffe baleke gye bali eno naye ensonga tuziraba bulala. Oli Texas. Fabi Maweji ali Washington. Mama Papa ali Washington. Flavia Namulindu ali California. California. Muganda wange Kapalaga. Tali Boston Kapalaga. Ayinza okuba ali Boston. Kapalaga. Kadusale. Kakande Maiko. Naye bingi bye tugenda okwogera. Nalowooza nti program gye twakola last year yali ennyonnyola bingi ku bannayuganda. Naye ebibuuzo ebyajjanga n'ennamba z'essimu okusaba ennamba y'essimu tusaba ku nnamba y'essimu y'omwami oyo. Era nakibagambirawo nti emu ku nsonga lwaki sijja bbawa nnamba ye kubanga ebibuuzo obudde bwennyinza obutabusasulira. Ojja kubanga gwe okuba emisana ye nga yeebase. Mbadde nsaba kumubulira nzija ntya mu America. Naye njagala kwebaza okubanga ofiisi zaakadde ate nojja ku Lugomvizi Show kwongera okuttanya ku nsonga sooka obuze ku bannayuganda abakulaba. Bannayuganda abatulaba amakya ga leero era abatuwuliriza twagala okubebaza okujoininga program eno olunaku lwa leero. Njagala okutwala omukisa okwebaza omukulu Lugonvu olw'okuteekawo sheno n'okwebaza aba sponsors basheno nabo mwebale nnyo n'abakozi staff bonna aba Lugonvu Show mukola omulimu gw'amaanyi. Mwami Lugonvu maybe kyotamanyi nti information kikulu nnyo mu bulamu bw'ensi eno. Kati okutta information n'obanga ogiwa abantu ku mukutu guno kikulu nnyo era Mukama akwongere nnyo omukisa. Amiina. Ebibuuzo bingi eby'abannayuganda. Ansa nja kubeera nazo ssebo. Okay, ekisookera ddala gano ge mazima agakaawa. Bw'osanga abantu 10 wano mu ggwanga erya Uganda n'obabuuza nti oli mumativu n'okubeera wano abantu 9 bajja kugamba nti nedda. Sibanenya. Abantu 9 bw'ona ababuuza nti toli mumativu kubeera wano oyagala genda mu ggwanga ki? Abantu 8 bajja kugamba njagala genda mu America oba Canada. Emabega eri Bungereza yavuganga nnyo naye kati tekyavuga. America oba Canada. Bwe kibanga ndi ne speaker wa Yuna kitegeeza nti asobola okuddamu ebibuuzo byabwe. Bangi abalina ebirooto by'okugenda mu America nga balina n'obusobozi naye nga tebamanyi nti basobola. Kyokka bangi abalina ebirooto by'okugenda mu America nga tebalina busobozi naye nga balowooza nti bakola ki? Basobola. Betwetaaga okwanokulwa. Ogenda mu America kirimu bwangu ki era kirimu buzibu ki? Okisooka kya byonna olina okuba nga weeteeseteese. Olina okuba nga ofunye invitation. Kubanga ogenda mu America ensi ngwira gy'oli. So walina okubeerayo omuntu akuyise. Kutya. Kikyogenda okukolayo. Ngenda kukyala, ngenda mu conference, ngenda ku mbaga, ngenda ku mukolo, kiki ekikutwala? Obadde okimanyi nti kati nange bwe mba nzija wano naffe tuba tujja wano tusaba invitation. Visa. Toli mutuuze kozika, toli muna Uganda. Eyo tujja kubyogerako olulala. Naye okujja mu Uganda wadayogera Oluganda. Osaba invitation. Ebi ensonga ezo omukulu Dani Mulika yazoogerako naye tujja byogerako.
naye nga kyembadde nkutegeeza nti omuntu yenna ayagala ogenda mu America olina okuba nga omanyiwa woogenda. Togenda genda ku embassy ogambe nti kati nzize njagala genda mu America, bagenda kubuuza ogenda kukola ki. So olina okuba nga ojjuza foomu era nga lwakuyise oba kampani yekuyise oba ssomero lyerikuyise ng'ogenda genda ku students visa. Oli muyizi oba muyizi oli muyizi oba oluganda nga family member yakuyise nti waaye mpise mukulu wange omuto wange ajja atukole ki abeera eno akyalireko kukyala oba si kyekyo obaddeawo ng'oli singo ofunye ekizungu oba munnayuganda kwewangulidde ng'ogenda kugenda abaana bagenda kwetega okwetega kulungi lwakuba tugenda agenda maaso mu program nina ekigambo kyenjagala okukozesa mu kwetega ate ekirungi abantu abamu kye batakozesa naye nga tulina obudde kankyogere okwetega okulungi ng'oyagala genda mu America ng'oyagala kwetega kulungi lwaero kwetagisa kubanga ate sona ebisaanizo nga bina. Ekisooka omanyi kompyuta ndako ogenda mu America olina okuba nga omanyi kompyuta kwetega okulungi omanyi kompyuta kubanga emirimu gyonna. Ekibuuzo ekisookera ddala gwe atulaba era ayagga okugenda mu America omanyi kompyuta omanyi ogikozesa kyekibuuzo kubanga okugimanya kwawukana n'okugitegeera naye ate olina kubeera mukenkufu naye nga at least osobola okunyiga amapeesa okusobola okuloginga in osobola ogenda ku website ku Google n'ofiringamu amanya go kubanga emirimu gyonna bagenda kugamba genda ku Google bw'omala okukola mukama we agenda kugamba genda ku internet oteekemu time gy'okoze bakusasule kati obanga tomanyi kompyuta ani agenda okuteeramu time yo ku time sheet. Ogamba otya tuyagala genda mu America nga tolina email kubanga ne invitation oba ne application gy'ogenda okufininga ku embassy bagenda kuddiramu ku email. Sente zogenda okusasula eza visa fee bagenda kuweza email confirmation nti tuzifunye era bakuwe confirmation gy'ogenda okuprintinga gy'ogenda nayo ku interview n'olunaku lwe banaakuwa nti tukuyise lunaku bwe luti confirmation eyo egenda kubeera ku email. Kati omulembe guno omutego ogwaffe ogw'abavubu tosobola kubanga tukozesa kompyuta. Tusobola kugamba nti kompyuta ekunyira ziizi. Tusobola kugamba muntu nti naye teekateeka ogenda mu America ndi mu kwetega naye nga tomanyi kompyuta. Awo oli kacyamu. Kompyuta kyekisooka. Ekyokubiri olina okuba nga omanyi okuvuga emmotoka. Wangi tolina kuba na mmotoka okuyiga okuvuga emmotoka naye olina okuba nga omanyi okuvuga emmotoka. Omulembe guno omutebi ogwaffe ogw'abavubuka buli muntu kimusaani kimugwanidde okumanya okuba nga amanyi okuvuga emmotoka. Kubanga mu America gy'ogenda waliwo ebitundu nga teri baasi ng'olina kuvuga ogenda kukyala ewange ng'emmotoka weeziri nkugamba njagala genda jeans nga ngenze kukola n'emmotoka yiyi America lindako oteekemu GPS kwa nafano tukozesa GPS wano e Uganda oteekemu GPS ogende gy'oyagala naye obanga tomanyi kuvuga kitegeeza ngenda ate kwata obudde bwange obw'emirimu obwa family obudde bwange obwa church obudde bwange obwa community obudde bwange obw'okusamba omupiira ate kati nzize mu kukola ki mu kutwala ekitajja kusoboka. Ogenda kuba olinnye ennyonyo gy'ewange kugamba nakupangisiza emmotoka eri ku airport bw'otuuka omaze okucheckinga out ofunye emigugu genda receipt yiyo emmotoka weerina ekisumuluzo weevuge ogyewange kitwale nti tuli ku Entebbe airport. Ogenda kufuluma n'emigugu gyo ogende kwa tulina rental cars ku airport naye ono twandibaliwo ne rental cars ogende mu rental car oteekemu confirmation gye nakuweereza bagambe wane mukulu yakoze eki yampangisiza emmotoka bakebere confirmation omwana akutwala emmotoka ye weekola ki weeri esisumuzo mwekiri kivuge paka waka lindako nga nze ate simanyi ate olina GPS in 200 kilometers turn left in 200 kilometers turn left turn right you've arrived to your destination. Ere waka kamera endage nti omugenyi wange atuuse nange nyige ku simu olugi lukole ki lugule nga siri waka ate mutujeeke jogo yensonga lwaki gaite ku bantu 10 boosa in fact nawadde na namba ntono ku bantu 10 boosanga mu Uganda 9 n'obutundu 9
tebagala kusigala Uganda nti osobola okuba nti olinda Lugonva ajja kukyalira tekikwetaagisa muno na ku airport tekikwetaagisa kuva ku mulimo gwo omupangisiza emmotoka n'atuuka ne bagimulaga n'asimbula n'avuga ng'atambulira ku ssimu GPS yemulagirira n'atuuka ewaka ne bamugamba nti otuuse ku destination yo nga tabuze nakubula n'otakoma ku ekyo n'atakubira nti ntuuse ndi wano ku mulyango jangu nzigulire mwana kyali n'omulaba nga yoyo n'onyiga ne lweggula si bizibu naye ndowooza bye bino ebintu bye weetaaga okumanya ng'olowooza ku kuloota ogenda mu America banga omanyi kompyuta essimu tokoma kugimanya kuba na kuweereza WhatsApp na kuteeka bubina ku TikTok ekyokusatu ebyo bibiri beera ng'omanyi oluzungu language kati awo naali Saudi Arabia olunaku lwaleero ng'oli Dubai manya olulimi lw'ensi mw'oli oba ng'oli Saudi Arabia ng'omanyi bulungi olulimi olw'abakama abo kikwanguyiza emirimu gyo kati awo nno waliwo omulamu omunene nnyo internet buli yakajja twagikozesanga kufuna mirimu kufuna ba sponsors pulido n'essomero internet yandibaddeko nti waliwo omwana ali ku online anoonya ba sponsors abaagala okuteeka sente bo musiga nsimbi baliyo mu America bayiti balina sente manyi waziteeka baziteeka mu kapa na mbwanga naye asobola ziteeka mu ssomero lyo niyo bafuna otya ku internet online you search kati omwana ali Saudi Arabia olina omukisa munene nnyo balina omukisa munene balina internet ewaka ti mukama we waali bw'amala okukola emirimu gye kwakyemba manyi bw'amala okukola emirimu gye agenda ku TikTok alyoka aweereza ekifo kyogenda ku TikTok mbalaba nakati babo bali ku live ekifo kyogenda ku TikTok waliwo n'essimu ze nawulidde nti abeera n'essimu simanyi maasaana ze ziriko kati essimu tegenda kuyamba ffe ku mirimu egyaffe okwetega okutuufu gula ka kompyuta kateeka ewaka mukama wo bw'omala emirimu gye kakana ku kompyuta wiga olulimi lw'abakama abo bulungi nnyo mu myezi ena olulimi olugenda kuba oluyizi nga tebakugeya naye nga n'emirimu gikola bulungi bw'omala okuyiga olulimi we twogerera mwami Lugonvu there are so many online trainings kankiddemu so many free online trainings mu bintu ebyenjawulo nga ogenda kusomera emyezi 6 ofune certificate osobola okugikozesa mu bakama abo oba mu nsi yonna wooli n'okuba nga weeyongeddeko value tinagenda kukola mirimu gy'awaka naye ebbanga gye mmaze nsomye online tulina bannaffe wamuwuliranga omugenzi Sebagala nti bamusiba mu kkomera yavaayo nga yina degree kuba ne mukomera babasomesa naye there are so many online programs zosobola okwesomesa dani okubeera ku TikTok then okulowooza ku ssimu maasaana olina akakompyuta ko kantwe mu kamera bwandaba era atuuliza mu makya ga leero oba akawungeezi ka leero na gy'oli obudde bw'omala mu TikTok tewulina value gye bukwongerako naye obudde bw'omala ku kompyuta okwo nga weesomesa olulimi weesomesa any kinds of training yonna gy'ayagala ekintu okuguke mu kyotamanyi obwo obudde bakiyita value added tutandise 2023 wandibadde nga olina value added gy'olina mu resolution yo temwaka guno ogenda kuggwako ng'olulimi luno oluwalabo lukuba budinda nti oluzungu olwayeruntawaanya nalwo ndumanyi ng'obanga oluzungu tolumanyi nga okomyewo ne Uganda go kufuna adult education programs and by the way ogenda kwewuunya nnyo nti ne zino programs eziriwa nazo zina online tutoring tosobola okubeerako ng'oli Saudi Arabia bagamba klasi ya ssaawa ezi n'oyingira mu klasi n'osoma n'okomawo wano nga n'abeewaka bakwewuunya kubanga okoze eki okyuse oluzungu olumanyi value added kikulu kubanga mu America gyeyanira oba mu Canada teri lulimi lulala webali kati kwetega kikongambye nti abaana bagenda kwetega tukomye ku language wagambye issues zirinye tugende neze esatu bango manyi computer bango manyi oluzungu ngo manyi okuvuga emmotoka
ebyo bw'omala okuba nabyo olwo kitegeeza visa ogifuna emitendera gya visa ekisooka visa applications olina okuba ng'omanyi okujjuza foomu eyo oba ng'omanyi kompyuta ng'otegedde kompyuta bulungi kigenda kwanguyira kaakati awaliwo obuzibu abakujjukujju abagezigezi abali mu Kampala agenda kusaba $5 million okujjuliza foomu ya pages 2 pages 2 oba 3 naye ng'ate page ezo wandibadde osobola okuzejjuliza gwe kennyini singa obanga osomanyi bulungi kompyuta kubanga foomu zezo ziri user friendly oluzungu lwa bulijjo ogenda kuba osobola okujjuza ebintu ebyo oleme kusasula million meka 5 amanya go gwani obuyigirize bwolevu iyo buyigirize basic information obadde okolera luddawa ogenda luddawa ani akuyise ogenda kumalayo bbanga ki oba si kyekyo funa abaana bo boweredde mutuze kompyuta omugambe mumanyi Sam jangu ofiringa efoomu eno oleme kusasula million meka 5 kubanga tizo bana abakujjukujju awo bakola ki webayitira kubanga mpulira abantu bangi nga bagamba nti batugambye awo kusekaziga kusekalala kushamba kunabatanzi complex kuliko company etwala abantu mu America efunira abantu visa ogenda mu America simba wakati awo antule mu TV mu kamera teri company egenda kufunira visa ya America kidem tewali company egenda kufunira visa nti gogenda twaliyo passport yo owe sente ukadde 10 otule bakugambe nti Mikaeli jangu okime passport yo ne visa oli bwakikugamba ekyo oyo mufere kampuni kyezikola zonna eziriyo ziyamba buyambi bantu kubateekateeka ekisooka kujjuliza mu foomu kyetwogeddeko foomu eyo nkulu n'okugayidinga nti wano wandikoze bwoti kati genda ku yo social media gikyuse kubanga badde postinga bibi bajja biraba bikole ki lindako anyway tujja kutunulira social media kubanga ndowooza nayo tujja gituukako tusooke tumalirize ekya kampuni zino abantu babeere very clear about it nti tewali company egenda kufunira visa teri company egenda kufunira visa ya America gwagyefunira bakuyamba kuteekateeka ne bakuteekateeka bulungi ne bakuyambako okujjuza foomu kandi foomu tuddeyo emabega abamu babayamba okubajjuliza foomu interview neetuuka neabuuza pozi wajjuza biki mu foomu byenina okwogerayo kubanga bagenda kukubuuza byoteeka mu foomu byennyini muzungu takubuuza bitali mu foomu kati obanga tomanyi byo bateeka mu foomu bagikujjuliza ne basaba meeting nga togisomyemu ogenda kuddamu biki kwembasi kyova olwo yatuuka naga bambuuza biki naye nga simanyi lwaki tomanyi gwejjuza foomu ate n'osayininga so abantu baffe baagala nnyo oluusi tulina nnyo ekyegyo twagala nnyo tukolera buli kintu oli n'amaliriza nga bakuyambye ogikujjuliza n'amaliriza nagamba yitamu nogamba nkwesize kikyamu kyoba zikomawo ng'amannya mafu n'agamba ngenze kwembase ng'ate amannya agali mu passport sige kubanga bakufiiringira so omulembe guno omutebi tosobola kubanga tomanyi kompyuta ensi yakuleka okkiriza ensi ekuleke kubanga obusomero bungi obusomesa computers ate ndowooza nze saagendako mu ssomero kuyiga kompyuta ebintu bino ebimu byakwerwanako nagyeyigiriza nzeka obadde oyogera ku kya mu process eno ey'okufuna visa ekyo tukitegerezezza tewali kampuni wano Uganda erina kubba ntisasula obukadde 10-15 bukadde 2 tunda ekibanja oweyo passport yo bagenda kufunira visa bafere bakigambye kampuni kyezikolera zikuyambako buyambi okuluŋŋamya okulaga bye weetaaga bw'otuuka kadirisa oyogera otya omusajja omuddamu otya tofuusinga luzungu kubanga bakimanyi oli muganda luddemu nga bw'olutegedde kasita abimanya mubuulire gy'olaga oyogedde ku kya social media abantu tulina TikTok tulina Facebook tulina YouTube bangi balina zi Twitter balina Instagram zino zikwataganira wa ne visa yange gyensaba kakati olina Facebook
ejjuddeko bifaananyi ebivumirira president wa America, ebivumirira embassy ya America, owagira obutujju. Okay. Era ogamba Abamerika bano ate yensi gyoyagala okukola ki? Ogendamu. Buli bw'osaba visa abantu abamu kye batamanyi kikoze bulungi nti program tugyogera mu Luganda niyo kye bayita background check. Gwe wano olina abakozi. Omukozi ajja ewuwo naawe osooka kumunoonyerezaako. Abadde yeeyisa ate. Kati nabo bwe bakola. Kyova olaba buli atuuka ku visa tebalina kye bambuuzizza. Bagambye bugambye don't qualify. Kubanga bakoze dde waliwo ttiimu ekola background check neweereza consular aku interviewing nti omuntu ali good ali tali good. Ono kusinza ku bya posting nga bagenda mu America tagenda kudda. Posting adanga wagambanga ki Uganda bikimukoze eki? Bekimutamye. Uganda kimutamye. Lindako. Abantu bangi bapostinga nga bapostinga politically. Ngera bagandi nze Uganda is breeding nengenda mu America sidda. Ate kizo kumisa visa. Butere. Kubanga mu invitation ogambe oyagala genda okomewo. Tosabye asayiramu. Naye ate wano olaganga walaga ddanti agwofulumira bwoti. Sidda. Olulimi balumanya batya kubanga abasinga okuba akadingidi boogera Luganda nalo nakola. Embassy ejjuddeko bannayuganda abakola interpretations. Era ne bwobanga ovudde ono ogenda ku embassy ku interview n'obagamba tomanyi Luzungu bagenda kuwoma agenda okuvvuunulira. Kati comments zonna eziri online. Wait. Bino ebintu bigenda kumpoomera. Nsobola okuva wano. Oluzungu lw'Abamerika ndumanyi. I'm not good in that language. I'm not comfortable. Kati andi comfortable nakyo kigenze mu luzungu luli. Twogera kuno omwana wa P4. I am not good in that language. For me, I understand Luganda. Nga bakuleetera manyi Luganda. Wali ku embassy kati. What a nice company. Ng'ogendayo ky'omugamba kyagamba consular. Kati era abo abamu teams ezo be interpretinga byonna byopostinga ku social media. That means that what you post on social media platforms or handles zo bikola kinene nnyo kuweesa okukumisa visa. Butereva ate tebakulimba bwe kyopostinga tekivaako. Gwe okideletinga. Gojja kuba okideletinze. Nefe abakola computer there is a copy that stays. Kyova bakugamba bwe kyopostinga nga kibi oba kirungi ne bazzukulu bajja kukifuna bakirabe. N'ose olitamanya maanyi kikiri mu kigambo ekyo liwa kikugamba. Ogamba nze nabideletinze nedda maama. Mpulira abantu bangi wano waliwo abaana nga bo muze gwabwe era nga balowooza nti bamaanyi era nga babawaana n'obbawaana nti oyo amulaze eggaali muyiseemu eggaali n'avuma naawe mula n'akunkumula n'alangira gavumenti n'agivuma n'agyogoloza Amerika n'agivuma n'agyogoloza nakakana ku Honorable Kyagulanyi n'amwogoloza ebintu ebyo Amerika bigikwatirako wa nti kikulaga empisa ya Amerika embassy eteekeddwawo kati nga gwe boonogamba nti oyagala abagenyi okujja ewuwo kati balina okuyita mukakungunta abaani abagenda okujja okulaba kati gwe muvunaanyizibwa bwa embassy. Kati erina okuba nti omuntu agenda okujja okulaba ke kasengejja akakuyisawo kugenda mu Amerika. Alina empisa era mu mpisa n'enjogera ye era agenda kweyisa ati. Kitegeeza nti buli muntu yenna alina WhatsApp, alina TikTok oba alina Facebook oba YouTube nga badde assaako byabwe mu kuvuma na kulangira. Mu kifo ky'obisiimula sooka ogyenenye oggulewo endala gy'ona presentingayo. Ekyo sijja kukiwaako magezi. Naye nga ye ng'omuntu yani badde akola ekintu ekituufu. N'amanya nti ebintu bino byempostinga olw'olunaku olujja okujja binkwate. Tunuulira ku issue ya ennaku zino tulina obuzibu. Simanyi na gavumenti kyegenda kikolera. Abaana balyoke wakati w'emyaka 19 n'emyaka 29. Fe we twakulira egyo emyaka nga tulowooza nti gya kukyusa ndaba yaffe y'abintu okulengera ebintu mu mbeera ey'ekikulu. Naye kulwalira abaana be tulina abali wakati w'emyaka 19 n'emyaka 29 beepaatiise okuba beetuumye obusiyazi. Beetuumye ba lesbians, beetuumye bagge n'abalala ne batakoma ku kyetuuma ne bakikolera ddala.
ne beekwata n'obutambi to prove nti they are gays, they are lesbians. Naye ng'ekimu ku kye babala kwe kufuna visa ya Canada neya America kubanga babagamba nti bw'ogamba nti oli musiyazi mu Canada oyitawo buyisi. How true is this? Ekyo sikinaako nnyo bukakafu. Naye nsuubira nti omuntu akola ekintu ekyo yaba alina kyasinziddeko ne kyabaza. Kati waliwo abakikola ne bakiyitamu, waliwo n'abakikola ne kikola ki? Ne kitayita. So sikinaako tangible truthness nti kino kituufu nti bw'okola kino wano olina okuyitirawo. Sikinaako bukakafu ate era sikiwagira. Naye abakikola ate sibalinaako musango. Naye nza okuba nga wayagala okukola ki? Okuyitira. Abantu bakola ebintu bingi okusobola okukola ki? Okugenda mu America. Naye ate emabegaawo waliwo ensonga zoyogeddeko bbiri ze njagala okusooka okuttaanya. Kantunule mu kamera era abamu bakibuusa amaaso. Ogenze n'ogamba oli ali ku social media avuma Kyagulanyi. Waliwo yayogera n'agamba nti Kyagulanyi oyo takwatibwako. We twogera n'abamu ku banene mu gavumenti ng'ayogedde bwogezi ku Kyagulanyi bamama visa. Njagadde nkwogere. So ali eyo ng'ali mu luto lwa social media ngaye nga comments zo zirimu nnyo Kyagulanyi. Ng'omwonoona. Wandyekozeemu omulimu, wandyetereezezza kubanga osubira okutambula. Naye bwe empologoma ogimanyi. Ekyokubiri kyeyogeddeko nti bwe mwagala ogenda mu America. Gwe mulama ge twatandise nagwo mukulu nnyo. Naye kampe ku baganda baffe amagezi. Ayagala ogenda mu America ayagala okwetega obulungi. Ng'obadde wasabako visa ya America ne bagikuuma. Ngenda kuwa ku magezi. Olwaleero tuli mu lutalo lwa Ukraine. Ukraine eri mu European Union. Ensi eyamba Ukraine okugenda mu maaso eginaanyi bagiyita Poland. Nsuubira nti waliwo companies ezitwala abantu e Poland. Eziba weeziri. Gendako eri wano nga wava Saudi Arabia wavaawa oyagala genda mu America. Naye ng'olaba kiyinza okuba ekizibu. Sooka owatanye era nga tuwatanye wano. Tuli baana bannayuganda tuli bagezi tuli bakujjukujju. Sooka owatanye olabe engeri gy'oyingira Poland. Engeri gy'oyingira Ukraine. Ogenda ng'omuyambi kubanga beetaaga abayambi, beetaaga ba AIDS. Tebagenda kusindika ku lutalo. Naye beetaaga abantu abayambako malwaliro okujjanjaba abalwadde abafunye ebisago, kuteekateeka abagenda ebyemmere by'etuyita coronary. Tulina abaana bannaffe bangi abagenda Afghanistan ne Iraq. Naye njagala okugamba nina bangi mikwano gyange abatuuze mu America. Naye nga baayitira mu Afghanistan ne Iraq. Nsonga nno nkulu. Baatoba mu Afghanistan ne Iraq nga balina kye banoonya. Leero bali mu America. Bakono bange bangi ate batuuze. So nkiddamu ayagala okugenda mu America. Nga bawasabako ne bigaana. Bawasabako ne bigaana. Obanga tunasaba ng'olaba kiyinza okuba ekizibu. Nkuwa amagezi sooka ogezeeko Poland ne Ukraine. Lwaki njogera bwentyo? Bw'ofuna visas ezo, those are European visas. Osobola okusala by train kukyalakyalako n'ogendako UK wawa kitegeeza bakoze eki? Bakooneramu. Era bw'ogenda siko amagezi nti genda sijja osigale Poland. Genda naye ofuna weekend zo ng'okoze salamu. Genda ku mawanga. Buli bw'osalamu n'onya train bakooneramu. Kitegeeza ogenze oli Bulaaya. Then okomewo. Bagenda otunulira mu passport yo ng'amawanga ogatambudde. Ekyabadde ekyokuna kwe kwetega okutuufu. Tambulako. Bw'ofuna passport togituuza ku ligirinda egende mu America yokka. Wakiri genda ke series. Naye nga European countries ezo kala eziri mu Eastern Europe teziyina nnyo Western teziyina nnyo miziziko ku visa. Kati ate bw'ofuna visa osobola okusala by train. N'ogenda mu ggwanga eddala. Ggwanga eddala then n'okomawo naye ekikulu nti bakoze eki? Bakonyeemu. Okwo kwe kwetega okutuufu. Kati bw'okomawo olina atuna mu passport yo yalaba nti obadde Europe. Kima kimwanguyira okukakasa nti omusajja agenze ajja kukola ki? Ajja kudda. Kati awo otandike yaki? Eya US. Gakuweebwa muno.
njagala kubuuza kino. Twogera nnyo ku bank statements zo, financial status yo eyimiridde etya. Abantu wano beebuuliza nti kakati ku account nyina kubaako na ssente mmeka okumpa visa ya America. Bank statement ekuweesa visa. Naye esobola okuyambako okusinziira visa kijja osaba. Bw'obanga osabira omwana wo agenda asome. Kitegeeza ogenda musasulira fees. Kitegeeza yo visa yeetaagako bank statement. Bagitunuulira. Balina ogitunuulira. Era n'essomero ligikola ki? Ogamba omwana wo omusabira agenda mu America kusaba ku account ufunangako wadde bukadde 10. Kakati ekirala. Olwesa watu. Ogenda mu UNA. Yeah. Ogenda mu UNA. Oyagala genda gamba nti ngenda kulya ku bulamu weekend. Budget eyo eyinza okuba mu bukadde nga 10. 12, 13. Naye oli bw'atunula ssente z'okola omwezi ziri emitwalo 4. Sente z'okola abalira kuzigwa ku account. Kuzibafirinze ku fomu omulimu gw'okola. Era bamanyi abakola ku embassy si balalu. Bamanyi average income y'omuntu ali mu Uganda. Sente z'okola omwezi okusinziira ku mirimu egy'enjawulo. Balina list. Nti abakola mu gavumenti sente zibalina. Abalina business zaabwe average bamanyi sente z'oyingiza. Kati ogamba oyagala genda mu UNA kwesanyusaamu weekend. Oweereza ne embassy ogenze ku NASA ne bakufunira bank statement ya million 4. Eri heavy. Naye nga oli bwakola background check yo oba bakubire n'essimu tomanyi oli akubidde essimu nga bapozi okola mu chat nze ndi wano nkola bwa tax. Ate bugundwa essimu wazikuba people don't know. Kati ode go onyini wekoze eki? Wetomeza. So ogenda mu UNA naye ng'okimanyi UNA ogenda kuspendinga million 15. Bobanga togenda kwesa ezitali ku air ticket. Yeah. Kweziri maybe watogenda kwesa maybe oyina sponsor. Okay. Kati sponsor yagenda kuteeka ku nti omuntu wange ono mutabani wange eba mukyala wange omwana njagala agendeko mu UNA. Era ku bank statement ya million nga 2. Era nga bagitunamu omuntu oyo balaba nti sente azikola ki? Azirina. Era nga bamunoonyerezaako omuntu bamumanyi kubanga social media nazo terina gwetakola ki? Gwetale bunogamba nti kankozese mukulu kyumi yampadde bank statement bamanyi ebintu mukulu kyumi yakola ki? Byakola. Ne sente zaakola ki? Zayingiza oba tugambe mwami ntake abantu bwe batyo. Ngobuwa example. Enene yange ekutwala. Oba bank statement ya mwami Lugonvu bagenda kwa ina amasomero ina business property gundi bagatega ntia. Kati bank statement ojabwe ekola ki? Nebwe oli wano ogamba mwami Lugonvu yagala mu America. Naye ate bank statement yo tewera. Nesene zokola tukozikola kite ziwera. So muntu agala ogenda mu UNA mento okusooka okugenda bagamba jangu ogenda kubanga vendor. Vendor y'omuntu alina omudaala. Tulina byagala okujja mu America to display oguze banna Uganda abaliwa. Oba olina wano mataka oba olina za apartments oyagala kujja ogula omudaala banna Uganda bali mu America bajja bagutunulemu. Oba banna Uganda bangi bajja mu America bajja Uganda mu December okumula. Bajja basuleko mu apartments zo. Kati you are a vendor. Era oli bw'atunamu ne apartment bazimanyi yani online wazikoyera na account. Kigeze bank statement yo gine ya apartment ezo. Naye ngama oyagenda mu America just mu UNA kukyala kuba party for a weekend batunulira account yo. Batunulira account. Bagenda accessinga. Ate nekirala abantu bagambe nze omanyi waliwo ebintu abantu bibakola n'enyiga bunyizi. N'ekitwala nti si butamanya naye nga kwekuumiramu nnyo kyalo. Obeera otya nga olina emyaka 20 nga tolina bank account mu bulamu. Yes. At age of 20 years nga tolina bank account. Anti kati abantu bafaamu bakyatereka ssente mu box. Kikyamu. Ssente ziteeke ku account kina emigaso mingi nnyo. Tuzeeko tuddeyo tugambyeko online. Tulina online pay. Luli ng'olina okutindiga bakusazeeko amasanyalaze gwenda osasula amasanyalaze. Maybe tusimba line. Obudde buzibi ojja balinda ki? Ku simu. Kati wanga tolina online account. Ogenda kusoota ku simu nga tolina online account. Okujjako pozi ng'olina mobile money. Naye kirungi okubanga these are the services.
omutimbagano abantu bafamu tebannagutegeera tugukozesezza gutya. Maybe twetaagayo okusomesa abantu okukozesa omutimbagano. Omutimbagano si kubeera ku TikTok. Nti buli bw'oloadinga data kusooka kugenda ku Facebook na ku TikTok. Sooka okebere bizinesi zo zitambula zitya z'okola online. Mikwano gyo baakuzzeemu boogezaako okugaba kweze invitations. Otaddeko data osaakinzeeko olabyeko opportunities eziri e Poland abeetaaga abakozi ogenze online ofinze application ye Poland bagituluddemu bakuzzeemu bakuyise ne data wo mutaddeko kugenda ku TikTok nakwogenzeeko oli mu kuvuma nakwogenzeeko oli mu kuwemula naye ebintu bino mumulowooza nti byakusaaga naye bw'oba ng'oli myaka 25 ng'ekimu ku bikumanyiddwako okuvuma na kuwemula oyinza okulowooza nti olina following naye mukama akusaasira oswala ku myaka 25 ekimu ku bikumanyiddwako mbu gw'oyisaamu gaali ge maanyi go we gali kuvuma kwambalira buli azze. Anyway, obudde bututute ndowooza tutandikirawo ekitundu ekyokubiri. Ebibuuzo bino bijja kuba bingi ate njagala buli oba oliawo kyetwogeddeko nga abantu bakitegedde. Olunaku olw'enkya lujja kuba lwankya? Lujja kuba lwankya. Tugiseeyo nkya. Tugiddemu nkya. Olunaku olw'enkya tutunuulire abantu bangi tebali mu Uganda. Nsobola okwapplyinga for a visa ogenda mu America nga siri mu Uganda. Nsobola okwapplyinga for a visa ogenda mu America nga sina gwe mmanyiyo ntuukirawa. Bino byonna tubyogedde tujja kwongera n'okutunuulira omuntu yandyetegesa atya oyogedde ku kyokuba nti amanyi kompyuta amanyi olulimi amanyi okuvuga emmotoka olina bank account gulawo bank account mutugyeko obunafu obwo gulawo bank account olina okuba ng'olina email address yo ebyo byonna bitambulira mu kompyuta. Social media platforms zo manya bwino zihandlinga kubanga ne gyosaba omulimu kati bakusaba social media platforms zo ne bazitunuulira ziri zitya. N'olwekyo tujja kutandikira ku kweteekateeka okulala naye ng'ensonga enkulu endala ezikirimu omuntu ali Saudi Arabia ali Dubai aliwa asobola okusaba yuna n'asaba ne visa ne bagimuwa nga taliiwo byo gyotuddamu naye olwaliro tuwunzikira osooka osibule munnayuganda abadde akulaba n'akuwuliriza. Bannayuganda abalungi baganda baffe mikwano gyaffe bazadde baffe tubaagala nnyo. Nze nina essanyu lingi okubeera nti ndi munnayuganda era nti ogamba ne gye ntuulira mu America ndi munnayuganda twagala nnyo wa gye tuva. Mwebale nnyo okwagala show ya Lugonvu Show ate mwebale nnyo n'okusupportinga buli kimu kimuwaayo okola nti show egenda mu maaso. Ate tusaba n'abo abayinanga era mwagala okwongera kugenda mu maaso okusupportinga show eno kugende mu maaso. Ntumirako mikwano gyange baganda bange abatudde gye nva mu ssaza ya Ssaabasajja Kabaka eri Texas mu kibuga Houston. Balamusizza nnyo mukulu Mwai Muwanga Maafi batuuka ne family balamusizza nnyo. Abakulembeze baffe mu Houston community mbalamusizza nnyo. Bakulembeze bannange mu Yuna mbalamusizza nnyo. Yuna US mwebale nnyo gye mutuusaako engalo n'ab'e Canada Kulu Henry Lyombya Deputy Speaker wange ne timu yonna aba Council Representatives mwena mbatumiddeko nnyo. Abe Boston mukulu yabogeddeko wano okubasengayo kabadde kakodyo omukulu Madam Chair Afande Maureen Kalemba ngoye chairman wa Ugandan Community Boston chala wamanyi nnyo. Afande Momo kutumiddeko nnyo president wa Mulungi yavaako Lydia Natolo oli wamanyi nnyo ali Boston. Okay. Ali California. Omukulu Albert Bakasara omukulu yali mukulembeze n'oyo wa Toro. Toro Ugandan Association ali DC Washington. Okay. Mukulu Bakasara kutumiddeko nnyo. Abo nno bantu bange nnyo bafu baganda bange. Bonna bentumiddeko awo. Ebyo nno sibyange. Sinza kweyongerayo nange nja kubebaza mwe n'abali US mwebali nnyo mwebalire ddala n'abali Canada yogedde ku Mr. Lyombya bwe yali yazzeeyo bwe yabadde yakade yange nti mwami Lugonvu nakkiriza nabadde mmanyi nti ffe abali mawanga gano ffe tuli busy okimanyi nti yajja wano appointment naye tulema okukwasaganya ababiri nga lwali free ndi busy lwali busy ndi free naye tujja kubeera ffenna nzikiriza nti tujja kukola enteekateeka oba oliawo inshallah kukwanaganya ne Mr. Lyombya ali e Canada gw'oli US tukole Zoom meeting
waliwo abaana bangi abajja okwagala ebibuuzo boolyawo tujja kukola that arrangement bwe kinaba nga kisobose with the time bayinza okuba nga balina bajja okwagala okumanya tukole zoom meeting kati awo kituzaayo atamanyi internet atamanyi computer nga tomanyi na bya zoom olwensi tekulese akatalekeka mukulu olugonvu tukwaniriza nnyo twagala okukolabako mu Buganda bumu bibi naaka convention egenda kubalayo mu May nsuubira nti tiimu yo yonna ey'abannamawulire naye amazima kanzija tugenda kubeera naawe mu bibinak egenda kubeera Seattle. Bibinak lukuŋŋaana lw'abannayuganda abaganda lw'abaganda era mmanyi ttiimu nnene egenda okuva e Mengo naffe eri tweteeseteese mukulu Martin Ntege chairman wa bibinak this time mweteefuteefu ne ttiimu ye yonna naye kyemmanyi nti ogenda kubeerayo era ogenda kuweereza ku mpewo ng'oli mu America banno abagoberezi basanyuke nnyo nti ate kati otuuseeyo obawe ekisuseemu nja kujja kubanga kululi wayagala n'okunkuba embooko kuyuna naye obuvunanyizibwa nga bungi naye Bibinak nja kufisaayo akaseera ne wezinaba wiiki bbiri nga ndi US omu ku basajja abanga nti naye Lugonvu janguuko mu America bamuyita Ronnie Maweje ali Washington y'omu ku basajja abagendera ku green card naye bakoze ebyamagero wano y'omu ku basajja abali kakiiko ka Hillview Primary School Matanga jangu kakiiko nkwaniriza olina okutuula kakiiko njagala kwebaza omukyala bamuyita Penina Swearcheck oyo ali Washington y'omu ku bali kakiiko ndowooza owulira amaanyi g'essomero Madam Swearcheck wananyini Swearcheck Foundation nawe nkutumiddeko nyina mwena abatulaba olunaku olw'enkya tujja kutandikirawo nkimanyi nti bangi abalina ebibuuzo nga tuli mu Uganda naye nga weetaaga ogenda mu America biki by'olina okuba nga okola kisoboka kitya naye nga tebababuusizzaamu ekirala tewali kampuni egenda kugamba nti mpa obukadde 15 nze nkufunira visa ya America bakulimba tuddingana enkya eyo yebadde program Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu.